Kituufu. I'm telling you this not because of a cheat. Mbagala ko omuntu wabula mutegugulwa. Imagine. Omuntu wange sinaba basa baba mujeje yabadde tewali tetwabagamye nti tetusobola gye yabadde. Okubanga bamutusuulidde wano really. And you're telling me okubasa omusango ogw'ekiro nti ssaawa ssatu ongamba olw'okuba nnyombi. No, I can't. Yeah. Mama, if you're okay with it, I'm not. This is the life that cannot be bought. And there is some other patients. Yes, they also need justice. Only you are way I'm like, you are way up. Really? We never want to put it in the time that you need. So get a I'm speaking because all of you. Mwenna abantu abali wano munyigirizibwa ate nga musasula omusolo. Mwe abantu abakyasinza okugula ebintu ku bbeeyi entono. Now when it comes to life tetulina n'obwo tugulira bulamu bwakubiri. We don't. No, we don't. Which hospital is this? I'm talking about someone's life. If they can't help akatambi ako kavudde mu Mulago eddwaliro ffenna litumanyi obulungi olw'ensasajje eyabaddewo omukazi ng'agezaako okubeera ng'alwanirira obulamu bw'omulwadde gwe yazibadde azze okujjanjaba ng'agezaako okulaga actually si yakutte n'akatambi wabula concerned that means waliwo n'omuntu omulala yabadde concerned eyakutte akatambi kwe kufuna information efaanaganako bwetyo amalwaliro ganeno galina enkola gye gakolamu ate wa gavumenti gye yandivudde ne regulatinga engeri amalwaliro ganeno gye galina okubeera nga gakolamu kubanga amazima bw'otwala omuntu ng'olabira ddala omuntu ali ku kisembayo nebbo ne bamutuukako nga balaga kirinomo olw'ensonga mu bwongo bwabwe bo babeera bagamba tulabye ebisingako awo kyokka nga gwaleese omuntu gwe mulundi ogusoose okulaba omuntu azirise gwe mulundi ogusoose okulaba omuntu nga yeesika kati bo engeri gye babiyitamu buli lunaku ow'Emakindye yazze ow'Emasaka bamuleeta ow'eno ne bamuleeta ow'Erubaga ne bamuleeta ye alaba nga kyabulijjo unlike kufe abazze n'abantu abo abalwadde tekibeera kyalumu kubanga kiba kituguddeko mu lunaku lumu simanyi oba pointi yange njagala okubeera nga stressinga mugiraba nti oyinza okugenda mu tugeze mu tawuni n'ogenda mu dduuka nga mulimu abakolamu gwe n'obuuza kino kya mmeka kino kya mmeka kati gwe obuuza kino kya mmeka gw'obuuza mukoowu kubanga olwedde bantu nga 19 bazze buli omu atandika ne statement egamba mbu kino kya mmeka kino kya mmeka sometimes gw'ogenda n'omubuuza kino kya mmeka oluusi nga baleero batebaguza akuddamu ne attitude kumbe ye olunaku luna luyitawo ng'ali bamubuuza kimu kino kya mmeka kino kya mmeka kino kya mmeka kati ye alaba nga gw'ojja kubanga gw'ojja nga gw'ozenga gwe mulundi ogusoose olaba mbwa n'okuwakeya naawe olinabuuza statement yemu kati n'agenda kuwatika nga olemwa bulemwa so leza gavumenti yandivudde ne regulating engeri operations amalwaliro gange galina okubeera nga gakolamu wandigambi ne limitation y'abalwadde naye ate munange limitation y'abalwadde toyinza kubeera ng'ogiteekawo be balina kubeera nga ba-accommodatinga olw'ensonga emergency ejja kujja ng'ate omuntu omugamu naye abanange tuli full ate ekikirinnyo that means ekya limitation kyo tekisobola kubeerawo tebasobola limitinga bantu munyanambe neyina obbeera mu ddwaliro kubanga bagiteekawo ate neyakukijja kukosa ffe kubanga oddisa omuntu mu ddwaliro nga bateekawo limitation nti abantu balwadde 5 be balina obbeerawo gwe n'otwala ewuwo baba accident 8 ne bagamba wano tujjudde imagine omujja ku ddwaliro eri mu process y'okumutwala ku ndala transport kubo jamu ebisigadde ng'edakiyinza obulamu bujja beera naye nga gavumenti onofunako kyekolako naddala ku nsonga ezifaanagana